ebifo ebirala bw'oba waka wali TV abalina ama-TV genda mu kafo ak'enjawulo era omwana wo bw'atuukako genda onyonsa akuteeka mu kafo wali watera okola ki oyongera n'omwana atandika okikola ki kirowoozaako akalala omwana ayose omuntu ayose emyaka 3 aba yagamba ebiri ati gwe bw'okola ogwokusatu atoyinza okwonoona kuba Katonda yabali waki yagamba ebiri kitegeeza nti emyaka ebiri amabeere gaba gakyalina ekiriisa gayingira ogwokusatu gayinza okwonoona kiringa kuteeka amazzi mu mata oba kunyuma n'osussa kasokisussa ojja kwonoona ayinza okuluma bwe kiba kisobokedde emitawaana senga kiba gitujjidde katugeze abakyala abatuufu n'embuto mangu obadde okyayonsa amabeere ne gabula bwe gaba galabika abasawo bagabasigala ng'okola ki aba takosa mwana ali munda kati embeera efaanagana bwetu naye mwewale nnyo okuyonseza mu bifo ebitali bya buvunaanyizibwa bwe tuba twagala abaana baki abalungi naye okolagana wakati wa maama n'omwana. Okay. Naam, Biblia ebisigadde wano onagamba aja kisusse neda kisusse kubanga abakyala bano batukubye nnyo obukokola mu bisenge tukole tutya saasomeseza bufumbo bannange ensomeseza enkolagana ya muzadde naki naye ebigambo byako nadde bwoba nibululidde simanyi ebigambo by'omukyalo nomutegedde bulungi kwanza ebitegedde naye ekigambo kyokuba obukokola bakyala muba mulina kyemututegeeza ba mulina kyemukola ki era ye hikima Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yakola ki yagamba fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum min an-nisa'i omusajja asookerwako bakazi bameka obukokola mwanyinaze aya ekyakubanja oba seeto okuyibbali waayo tugazaako okwegatagata olaitu omukyalo olwakuba akakokola akubanja akutegeeza nti wali waliwo abulawunzibu esirimu ejjuvu lwakuba agamba tumayale naye tewunyingizamu eyo filimi ebyama bingi n'olwekyo abaani mujjuze bakazi bammwe bakyala bamwe bakole ki mwe mutuleetera gino gyonna emitawaana yes mutuleetera emitawaana gino mu ngeri meka bbiri lwakuba bino biruma naye kati ffe abakuze tubifunyemu experience emutuleetera emitawaana gino mu ngeri meka engeri esooka okuwasa mukyala wo asooka n'oteekawo obudde buwanvu nga tonaasa mukyala wakubiri bino bimala kitukosa abalala tutebidda mu lumu kikola ki kitukosa ekyokubiri kwe kuwasa omukyala owokubiri noyagala onaasoosa ata omuyise bubi nakyo kikola ki bwe mulimpita nga nze kusomesa amaka ngenda kwogera bingi ako mumpakuza munsunaasuna naye munsuna mundekere ddala kubanga leero twaze kunkolagana ya muzadde namwana aja tondooza ono muwalawo agamba nti mama Bahajet, I have a boyfriend whom I love and he loves me too and he tells me to get married to him and I feel I don't want to get married but he loves him at this time. So what do I do? My daughter, you're not serious. According to your words here, you're not serious at all. What's my career? Getting a married Yaman, you always have to win a Yaman. I don't know muwala ono
Be serious, mama. Be serious. Abuza. Kwata omulenzi ono mutwalire taatawo amukuwe. Yatalina kufunyisa lubuto nga tebamukuwa. How can you say? I love him so much. So much. Guys, remember, our daughter is serious. Wewe mtumufune mtu mamwe kuzabuza. Weza kamwe kwa mwi sija kumfundiwa. Ndiye mahaba ya jamaa. Bawala mwezi. Sasa kwa sababu naanza kuomba kwa leo. Umulezi mtwale tata mkuu. Awolile ateja ngoja ukasina kenda. Japo tuonda kwa mwana. Akatira lugenda kawayo omu babiri jasi direct kamalize chono. Onabuza nti hajati mbuza wembanga njagala omwana. Hajati mbuza wembanga njagala omwana wange ayonke emyaka 2. Atenga wemba sigenze mu family planning mfuna olubuto. Choka eri haramu. Atenga nacho kizibu. Nkoze ntya. Goyonsa. Oya sana ukakola kimuyitizo kuyonsa nnyo mwana yokero nga 12 olunaku. Nabana takulawo. Nabana tatera kukola ki? Okulawo abalala Allah yabawa amajinga mangi tina kyabakolera. Yonsa esira bwe kituuka wegabeera ng'ofuna olubuto nga terumukosa nga naye terukukosa. Muyonse ng'olina olubuto kuba bisoboka. Era bituufu naye oyina okulya obulungi. Taata ekyo. Omulimu nga gw'okukola bamukukolere mangu liisa nnyo omukyalo nabeere ng'asobola okulamu okuliisa omwana ono ali mu lubuto nono gwakola ki? Bisobokera ddala. Ebibuuzo bibiri byokka mu audience bibiri byokka tukome ku bibuuzo. Asooka yono ndoozi wokubiri yooli banange akadde oyo yasooka mumpeera omuvubuka oyo okuzinaaga. Aja tayagala kuuza na? Just babiri bokka tumalirize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheka byoyogedde mu kusooka bijja okukwatagana omuzadde njija kukwatagana mu mwana ng'akyali. Kubanga obanga omuzadde olekeredde omwana n'otamusomesa oba ddiini, omuzadde oyo n'atasomesa mwana ddiini, omwana n'akula, kale Katonda n'agenda n'amufuula ow'omugaso. Omwana oyo n'atajjukira kitaawe, n'atamulabira, n'atamufaako. Ate ekiseera ne kituuka omuzadde n'alaba ng'omwana amwetaaga. Naye ng'omwana ye yamusamba eggere, takyagala kumuwuliza. Eddiini eramuleeta eri omwana. Omwana aba n'omusango oba omuzadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithi zinasema alimulize ng'omwana abuuza taata wange asobya. Nebamugambye akusobya. Taata yasobya. Mu bisobyo bimeka ebina yakolako yalonda mama munnakiini, yasomesa mwana ddiini, teyaweerera. Ddala abasajja ennaku temuweerera. Naye omwana tukugamba nti obutayagala Katonda kusasula mabanja sonyiwa olongoose oyambe taata kubanga ekyokuzaala kyokka nakyo kya bbeeyi. Kubanga singa tebakuzaala bali mama we yaliweeredde ebbanga kati ekyokuba taata kya bbeeyi kimu. Muntu okuba mu nsi ng'omukazi yakulako omusajja mwe yakuzaala kya bbeeyi. Abaana bangi tebabayi bataata baabwe naye ng'ate bwe ne batatajja naye mama we nga tajjukira yamuzaala mwana. So abaana tusonyiwe, bazadde baffe tubawe, tusabe Allah subhanahu wa ta'ala naffe ajja tugaziyiza n'emmaali yaffe tukumirire nekola ki naye nga kyakuyiga abaami muteeke amaanyi mu buvunaanyizibwa bw'okulabirira amaka
bakyamusula nga teyabawa kufuna lubuto temugenda mu nsonga za mwezi musobola okukola yabawa amaanyi mangi ebifuba birimu amaanyi biringa yingiriza tulera mwetikke ebikutiya mukole mutya nimulabe nti abaana bamwe basoma sobola okuteekawo enkolagana wakati w'omwana n'omuzadde kyabwe. Lwaki mama tayagala? Mulenzi mwako nnyo? Baluganda omulenzi olinako Oluganda wali mwali mulabaganyeko oba jasi mukyaliku mumuyita bya jasi mukyali mu bya jasi naye nga omulenzi yali siriyasi akwagala famire ya tata bada musirikeeko wama famire ya tata oyagayani babulaga gye bali kakati maama tulina okwogera naye bannya bonna mu abakyala abali wala ekigambo ekyo mukirowoozeeko mulimu ebintu bibiri mu nsonga endanaa muwala kazendala katuuti mulimu ensonga meka sagala mutunde nnyo mabega kulamu mubeera abagunjufu mutule oyo mwana mulungi era si muyaayi mumwagaza ati senga abadde muyaayi yalibadde bino takola ki kakati mama alina ensonga lwaki ayagala mulenzi oyo alina ensonga maama kakati olaba abazadde kyembagambye okuba n'emikwano n'abaana bammwe kati omwana wo waleeta ensonga ng'eyo mugambe kansooka ennoonyereze banaye mutabani wange yansesa lumu yandeeterako omuwala nga wa siniyafu omulezi gali mu siniyafu ng'omuwala ali mu siniyafu naye nga banze baagala kufumbirira akanola amaaso nze gomulaba naye omulenzi nemugamba ye omuwala omusini nti musini maama naye omuwala omulenzi omwagala timwagala kwekati mbaga mugenda kikola mutya atwale tuze tukweyambulira okukkirize omulenzi agamba obunzi nemubabuuza omuwala ewaabwe omwala maama mmanyi ngenda naye amwita nanyina maama amanyi n'okugendayo kolaki naye taata ye muki ye muzibu era shekkati ekituleese wano kuleede omuwala omulabe ate nkusaba maama ogenda onjogera entaata w'omuwala kuba yasinga okuba omuki nibaga maisha ekyo ngenda kikola naye amazima amatufu omuwala samusiime naye natya nti weŋŋaanira agenda kwewakula era nakkiriza buki mbagamba naye temukola obwenzi ensonga yamugenda gikolako naye olooza nagikola kusobola gikolako naye nakola ntya agamba omulenzi kati maliriza siniyafo muvaaka ndyoke ŋŋendewa banyina okutwala taata akulabe neŋŋamba omuwala alindako male siniyafo naawe bw'onootuuka muvaaka omulenzi ono tulyoke tukole ki kuba kati awo yajjako omusiniya 5 awo bijja kunyanguyira baasanyuka omulenzi yaleeta n'akabokisi netusuula ssente bakanene ng'ensawo ez'okuwasaani nange era akabokisi nenkateekaawo nangamba mandira ti jansuuliremu naawe onsuuli wulira apulaninga okuwasa talina na sente zikolaki akabokisi kamalise gannazasolosako nebaleka wakudde ekibaleka bali nakati gyekali ewange wa ningaba tugenda kusuulamu kakati nkyagana omulenzi yapoota ku kyalo mu buliri buli kayumba ebakazi bwagayo mwana ng'apootawo yalwaki n'ekifuba kyamenye katireka yakwasa kamazi ki lwakuwasa ki naye teyamuwasa yamwagala naye okwagala okw'ekito naye namuwa platform naye ebinsesa kiseera kyatuuka nga
Mbele waliweza mzisia 6 mgambo wangu hafswa tandaba tuina twaita ko mtu basanga mtu ngamba ni na mama afiswa takolaji tandaba yerulinga kati abazadde abakyala n'abaana mwana walete ensonga eyo togigoba bw'ogigobagenda mulwaza bw'ogigoba agenda kuwa bukadduke yeegabe ate okoleme kiri kyenyini nabikiyagaana sallallahu alaihi wasallam tu omwana bono okuga nti naleese omuleezi oyo ekikugamba mu P4 oba mu P2 bajamaani bakyakigamba kati mu senior 6 era tokkiriza nti akyuse tonnakkiriza muwe platform mutuule muteese omulenzi oyo genda omanye famire ye yinza okuba nga simanyi nga maama kyalina maama tuyamba ogenda otuule famire eyo bwebeera esaanira omuwala afumbire mwagala nnyo abaana bamwe bafumbire abasajja abagagga akalenzi kaavu ate tuli baavu ofumbirwa akaavu abeerawo naye gwagamba okubeerawo alina ekimwokya wali kimubabuulirira nawe yini bwe tukubuuza wali ofumbira tata w'omwana oyo mwali baali bagagga kyenkanaki ekyobugagga omukyala bagambye ye mwami kati omwana oli embeera emutabuseeko emaze okufuna kikyankalanya ate omugamba tokola ki ekinaavaamu shaitaani nemugamba mufaatira ye nga yakuzaala genda ng'okolima naye nga ekikolimo kikuddira kubanga okikoze bubi n'olwekyo abazadde bwe muli mpita okwogera ku ebyo tuli byogerako naye yokolagana wakati w'omwana ne maama genda na maama wa mwana tula ne muwala tuma bakulu banno bagende gye bazaala omulenzi bamulabire ku famire eyo bwebanga nnungi omwana wo muwe omukisa akola ki afumbirwe Allah subhanahu wa ta'ala yagambibwa ayegamba etya Allah agambibwa iyyakum faqiira yughnihim Allahu min fadlihi eza aya bwetugamba nti abaagala okufumbirigano era wano tukiina mu hadithi mbantu Allah bayambako babika bina bayamba nga balina kye baagala okukola naye yagamba muwo omuvubuka ayagala okuwasa Allah amuyambako n'awasa oba n'afumbirwa era Allah n'ateeka omukisa muki mu bufumbo bwabwe n'omuntu ayagala okulongoosa n'olwekyo mbadde mbasaba Allah yagamba mu Qur'ani suratu Nur Allah agamba ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa in yakunu fuqaraa yughnihim Allahu min fadlihi nti mufumbize abaana bammwe n'abavubuka bammwe mbafumbize mangu n'agamba nti bwe babeera baavu naye nga baagala okufumbirigano nja bagagawoza ku lw'okufumbirwa kitegeeza Ibn Masudi yagamba nti yinga balabye aba batayagala bugagga bwa Allah na kusaasira kwa Allah nga bafumbiriganiddwa ekirala akasembe bawalamu ofuna omulenzi akwagala ng'ali siriyasi mutwalire bazaddewo nga tannakwendako omukazi aba wakitiibwa nnyo eri omusajja we nga teyasooka kumwendako omukazi aba walayisi nnyo bawe gasooka kwendako n'alyoka kuwasa era tali kwesiga paka lwolifa naawe toli mwesiga era ova wagundi lwaki naawe bwati bwe yakola ki muwulira kati omwezi n'omwezi bafumbirigana abanga mubbi na mubbi tebasobola kusula mu nju emu ekitegeeko olwekyo genda olabe maamawo bw'atasobola mpa essimu ye mukubire Allah akusaasire nkyalimu njogere naye ensonga tuva wano nga tugikutudde. Salaamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum.